Olunaku olwaleero abakristu ab'enjawulo okuva mu parishes ez'enjawulo ezikola diocese y'e Kasese bategese okutambula okw'okwegezaamu nga tebannatuuka ku lunaku luli olw'19 bwe bagenda okusimbula ate okutandika olugendo lwabwe okwolekera e Namugongo olw'ebijaguzo by'abajulizi eby'omwaka guno olwanga 3 June omwaka guno. Bano basimbuddwa omusumba wa diocese ey'e Kasese Francis Chibira. How many kilometers you walk? 300, 200, 400. But how far you walk into your heart? Diocese y'e Kasese yakwataganye n'ebitongole by'ebyokwerinda eby'enjawulo okubadde ne police okulungamya ebyentambula ku nguudo ez'enjawulo abantu bano we babadde balina okutambulira. Olwaleero tuluyise Puri Matters Walk. Nga security tukwataganye ne church Kasese Diocese ng'ate eri ku organizinga Uganda Matters Day e Namugongo. So olwaleero tuli ku Puri Matters Walk. Tutambula tulaga nti tuli ready okulaba nti preparations z'e Namugongo zitekebwa mu nkola. We are now here at Chidodo Pastoral Center, St. Francis of Assisi, Chidodo Parish, and we have a very big following. So many Christians have come, government representatives have come, non-Catholics also have come. We have the Anglicans, we have the Muslims, we have the Pentecostals. Gabintu bingi obulamu okuwonya okusaba Katonda okuba ekitinisa omukazi wange. Webutuukidde olwaleero ng'olukiiko olukulu mu Ekereziya ya Uganda Episcopal Conference lwatuula ne lusalawo nti Diocese y'e Kasese yebeebeera mu mitambo ey'ebijaguzo by'abajulizi eby'omwaka guno nga 3 Ogwomukaaga 2026. Nze Winitesa Nakayinja agafeeyo ku Spark TV wano mu Kasese.